Yes, tubaniriza mwenna kwagira live nate nakulero budde bwakasana mbeera bwetyo sanyu lyerere wentudde wano anti nino omugole essaawa yonna wasigadde ennaku bunaku ekintu kikole ki kyabika ekizimba banagoma mwenna nange ntwale mukisa guno mwenna bakowoola okubaayo ku lunaku lw'omugole. Ndi wano ne Bogere Mavini ambassador nga bwe mumuyita mu bizinesi ey'okuyimba. Nze omukyali akabeeko kyatugamba about the show egenda obeerayo nga 12 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana. Mukulu Mavini Eseo babuuzeko Banagomba kamera yiye kutunulidde awo. Banagomba abali e Kampala abali eGombe eri ewaffe wansi abali ku mawanga ag'abazungu n'ag'abawalabu babuuzizzaako amannya. Nze ambassador Mavini Bogere. Ambassador Mavini Bogere. Ekintu kino eky'obwambassador linnya wali kerabukezi n'olifuna oba kirina kitiibwa we kiva? Erinnya saafuna ffune. Wange erinnya toyinza kukkirira nkya n'ofuna ffune nga olonda. Kitiibwa kyakulabikirwa bulabikirwa. Ekitiibwa ekyo Bayibuli yennyini yekimpa egamba we are the ambassadors of God. Oli mwana oli kitwala ddala gwe okwemanya nti amwana ambassador. Tegedde. Kitwala butwazi ddala kati gwe kizuula nti oli ambassador. Ambassador omutuufu. Naye ng'oli ambassador mu nkola ya Katonda mu nkola yaffe neya bulijjo ey'abantu. Anti kati wano e Uganda bwe bakuba ekyobwambassador oba okiikirira eggwanga oba kensi oba anti Museveni asindisa ambassador we e Rwanda. Kati oba okiikirira Museveni ne Uganda. E Rwanda. Nego oyina bw'okiikirira eno mu muziki? Nze mu muziki nkiikirira Gomba yonna. Soko tukangemu akapeera nga tetunagenda walala wonna abantu basooka wali ekigendo obeera ku Lwokutaano luno. Soko bakangemu awo akapeera. Gomba ye yange ndi mwana we Gomba era gye banzaala ye mama ye taata nazaalibwa Gomba era nze ye waffe. It is my homeland. Mo east and west Gomba is the best. It is my motherland. Mo south and west Gomba is the best. E Gomba waliyo waka abaana be Gomba ngabo. Kimala tobabuusa nnyo. Oyogedde ku kyawaaka. Tulina omuntu omwe yeyita owawaaka. Gwe wali otegeeza oba just muluyimba ffenna tugatta mu Banagomba tetulina waaka? Mwezuulanga ffe ababivumbula ffe tubitwala. Kati gwe wali okitegeeza ku muntu omu oba ffenna Banagomba tugattamu nti buli ava eGomba? Ntambula n'ategedde kati bw'otegeera nti olina waaka nga Ndahiro bwe yeetegeera nga tutambula. Anti buli bw'otuka akapaati ako abasinga bagamba oba engeri gy'atambula n'Endahiro lwali luyimba lwa Ndahiro. Oluyimba si lwa Ndahiro. Ngambya eGomba waliyo waaka abaana b'eGomba nga bookya. Ndahiro kuba naye era ayokya. Njagala kantu ako kanyikiza nnyo leero tukaawule mu luyimba lwo twawule n'Endahiro. Oluyimba si lwa Ndahiro n'akamu. Ate oluyimba si lulwo mwamikazi bwe Philip. Oluyimba si lwange Mavini ne Emadi. Leero musobola okunziika. Oluyimba ne lusigalawo nga weeruli kuba bubaka bwa Banagomba buva Gomba. Ye wajjawa ekirowoozo ky'okuyimba ku Gomba yokka? Oli musajja mugezi nnyo. Kozi wasomera Mpenja? Ndi w'Empenja Sebera. Akadde kano kankatwale nga tonnagenda wala. Bannampesiko mwenna namwe ntwala akakisa kano bayita. Ono naye obbi wange Sebe Mpenja o Kasozi. Ndowooza mukulu Timothy Muwonge kwoli. Ndowooza Dako Douglas kwali. Ndowooza n'abalala Bannampenja bangi. Tulindine obbi alina ekivulu ku Lwokutaano nga 12 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana tuli kiriri ku kisaawe. Nsuubira Bannampesiko ofuna ettebo yammwe amitwalo 15 gyokka. Ate agira mu VIP mitwalo 2. Abantu banyombeseza n'okunnyombesa. Buno nga bagamba sebo ffe bosaasira ekonomi ffe tokyatunyweza byekonomi. Lwaki watadde emmeeza ku mitwalo 15 gyokka? Nga bajagala ku 2 ameka? 3. Abaana bakwagadde. Kati nga tuzzeewo awo ekirowoozo kiva kityago lwaki Gomba yokka? Kuba buli wali olimba lyo lwasooka Gomba bagenda kugyegomba. Ekyo ne kiggwa ne bagyegomba. Kubanga olaba wakiri era
tuliko waddeko kuba watusubiza mu luli olwaggomba bagenda kugyegomba nti nekkubo liiryo kolasi wuyajja era najja ebyo bwali bunnabbi mukama yabumpa nabukuteekamu nze ndi ambasada nange neyongedde kati okukkiriza nti oli ambasada ambasada alimu wa katonda neno ku lwaggomba kati mu bwaggomba bw'okimanyi nti nina awaadi gye nawangula nga nyimba Paul ngenda giraga bannagomba nga nkiikiridde gomba mu ba upcoming artist nagiwangulira wali Kawempe award ogirina ko lunaku kwe bagenda kujja bagenda girabako nayo bajja giraba 2019 gomba ye yange gomba bagenda kugyegomba kati gomba bw'omala okugyegomba fuuka hiyo kati eno egomba eyange eno yegomba eyange olinako ku nnyimba endala oba tugenda kulaba luyimba lumu okolera lonki oba na luyimba lumu ennyimba nzirina Kamese tambula olaba ebyali mu Uganda obanga mwebiri tambula Kamese mbuulira obanga byendaba e Uganda naawe byolaba tambula edda twalyanga empuuta ennene naye kati mbuulira oba sabbulenya zaddawa ebyo tuveeyo bajjaga nolwo oluyimba security yo eryetya lunaku kuba kati mpuliddemu oluyimba lwa Kamese tambula security erina okubanga teyeekubidde side ate oyinza obbireetamu ebyakkala eno gyoyambadde ne bifuuka ebirala security eryetya era egomba gyeva waaka omumanyi nti aba mumyufu tuveeyo kati security teyeekubidde security egenda kusaavinga ebimuli ebya yero esaavinga ebimuli ebimyufu emmwanyi togere ku mmwanyi bajja okitegeera amangu emmwanyi ento byonna kolo security egenda bikwasa kubanga yo omulimu gwayo kukuuma ddembe tulinawo ne bakanyama agenda okukola abawuba wadde bakanyama okuva e Kampala abawuba egenda kugenda mu kyalo bagenda kuuma saawa zijja kuba 3 nga bo ku ground kwebali abawuba ekitegeeza omuntu agenda okugula emmeeza tabaako kweraliikirya konna kino ekivulu kyanjawulo mu bivulu ebirala ebize bibaawo topapa ebibuuzo byange ojja bimenya nnyo kubanga ninawo kyembali yagala okukubuuza nti nga bannakiriri obaleeteddemu sho oba bannagomba twali kukuba kyaggomba bannagomba baleesemu sho tabangamu VIP tebangamu simanya tebo leero guweesiza eki okukola ekintu ekyo nga gwasoose kikola eggomba ate nokkiriza bwe kiba kisala kitandikire ku gwe okusala oba n'abaana ayiga bayigire ku gwe oba bayigireko essaawa yaleero waliwo yansanze nangulira soda omunene nti onjigiriza bulijjo bino bisoboka emmeeza tubiwulira luddawa Kampala wamira otya pini ojja obireeta eggomba kati wenjogera tuli mu mmeeza oba mmeka eziri occupied kwegamba abaagala emmeeza bajja empola abasinga kubanga naye nga gwemanya nti emmeeza zo babuukinze dde emmeeza kwegamba kyenkugambye kiri nti bwe weezuula ekintu kwezuula oba okimaakinze bulungi kati gwe singa wava empenja n'ogamba nkomye empenja entegera yange ekomye empenja ngeri gye sitayise nasoma naawe ku mpesiko tekwaliko kamera nga zino zaaliko kati weezuula nti mugwe mulimu ekintu ekirala ekyenjawulo kyenina okukola Mr. Miti ky'ataaakulaga ng'akusomesa Mr. Tabula ng'olina okinoonya kati ekyo bw'okifuna kyekino naawe kye watufunirayo kubanga bambi ntwala akakisa kano okwebalizaako bannanga abali eyo nga Mariamu waliwo dotanga wenta Mariamu Nansubuga azaalibwa Ggolola awo oyo nnaaba maama wange na Mariamu yasanyuka nnyo bwe yawulira akayimba ako waliwo omukulu Semata Munnagomba era ne mulimba mwali oyo muvenako era we mbadde njagala n'okukubuuliza wennyini nti bano abantu be wayimbako abasinga bonna abasisinkanako personally kati ye Semata mwami Semata si mwami Ssaalongo kuba Ssaalongo Katonda yakigaba bw'oba otandika amannya g'omukulu oyo olina okugamalayo aliko obunnakyalo ate nga Munnagomba so bw'oba obyogera gaddemu lumu kati Ssaalongo Semata Munnagomba mulekwa munnakyalo enfuuzi munnange naawe bazadde bonna baafa obaddeki kwe kukwagala ennyo kuba naye ate era tuvudde wali ku kaalo kakomo amatendo iridde ffene ne Semata ndi mukulu we omusinga ku myaka musingako nga Ssajja Kisava
oyo mwana muto naye mukama yamugemulira ssente ng'akyali yamuzibba ebisente z'okobereka security yeetaagisa abantu abo wayimbako n'endahiro wawaaka ndahiro naye yakkiriza omuteeke mu luyimba olwo ndahiro kuba bangi abatafuna mu kisogo abaguyayaanira kuba ndowooza bwe mba njogedde amannya agamu agayayaana ate nga matutumufu eggomba awo eryange n'olireka emabega ekyaliresaayo kuba namanya nti oliba ku kamera era n'olabikira mu luyimba Agida live bannange nyongera okubajjukiza ndi ne Boogere Mavini omwana nzaalwa y'eggomba yayimba ggomba bagenda kugyegomba ne kati yatuyimbireyo kagomba yeyange tugenda kakolera album launch genda kuza mwezi zino 12 olwokutaano luno tugenda beera kiriri ku kisaawe akoode bannagomba mwenna abali ebweru w'amawanga jagala kadde kano kugamba Mathabe tusindikire sente za meeza 3 kuba emwenzi obutamala abantu abo tuwe meeza 3 ndahira agulidde abantu emeeza 8 akiŋŋambye wano ava kubiri ebyo byakoze birabireke naye wano ku kyekivulu okuterekerawo ddala agambye abantu bonna bajje Kampala emmeeza ziri 8 era kinsanyudde nnyo okulaba nti Honorable abadde wamu naffe asebo nga tukyagenda mu maaso naye wambuuzizza oluyimba luli nalujja kuki kaakati manyi okuggalawo teguba musango balage kuba oli muyimbi olimu eswagga abayimbi baba n'eswagga kati abantu baakoowa ebibabowa waze na swagga abantu bakulabira mu mbeera ya kyebowo kati singa abantu mbabowa n'ekivulu kyange kyandibadde tesi kyamaanyi nga bwe kiri wabula kyo kyamaanyi kaakati omusajja bamuyita Sa Walukagga ono ow'ekyengero meeya manyi abalokole tugenda netugamba mbu music w'ensi naye abalokole abandaba mulimba si music wansi nange budde ekibuzo kyo kimmenya kuba mmanya Ambassador Mavini ng'omulokole ate ekivulu kino okitegese nga kyetaaga ffenna abatali balokole n'abalokole kati kansooke nkuviire wali Walukagga ajja agamba bannabuddu waliwo ekyatusomosa Lwera abalala bo abatasomoka Lwera kye batayinaawo kati omusajja n'ayingira studio n'akwata ssente ze ng'agenze kuwaana buddu ekyo kimanyi kyamaanyi kati babasudde bonna bayimbi b'amaanyi bazze bawaana ku buddu naye tebabangayo n'asitula buddu n'agikuba abantu mu maaso balengere buddu kyeki era oyo omwami Walukagga oyo wanjawulo mu bayimbi sigambye nti yasinga okuyimba naye wanjawulo wojja kwegamba inspiration y'oluyimba lwaffe lwa Gomba yange bannange eggomba nga tulina abayimbi ab'amaanyi tetujja bamentioninga nenga gye bali lwaki yo Gomba tesituddwa nkitegeera kati mukama nampa omanyi nze mukama yampa ebyange n'otulaawo ne maama Erija gyenjiriza taba abeera eri mu kufumba byakulya okomawo okutusa emmino nga ddaabiriza nempulya nga lizimu yeeyo ekutudde muli mu mutima melodi ya Gomba ye yange nenkwata ekkubo nenyingira studio Jacob producer Jacob mugaatuula mu ngoma oluyimba luno ekirufuula olw'enjawulo ennyimba zonna zetuzze tukola Jacob tazisabirangako naye yagamba oluyimba luno simanyi lwaki ekisa kinzijidde mu mwoyo kasooke tusabe n'akwata ku nnanga n'asabira oluyimba olwo oluyimba luliko amafuta mangi so kwegamba buli aluwulira era kuba nze no gye mbeera ninawe ntera obeera awo akugomba pub batera nnyo ddukuba Brian atera nnyo ddukuba naye akuba oluyimba olwo nga abantu mwe bali batudde nino omuntu abuuza oluyimba ani yaluyimba nga bakunoonya lwakuba gwe toyitaayita yeeyo mu bifo byaffe ebifo ebyo engeri gy'olimu amafuta ennaku zino engeri gyendi ennyo nesuuna beeni bwano ku kidowa ebyo ebifo tujja bitabaala mukama yeebazibwe akati Walukagga mpika nange otekako ekiwawaatiro yabaki Gomba ndaba tuwangula ebikopo naye era tetunayimukayo bulungi ngiteekamu oluyimba nendowoozaayo ku bantu abazze basitula Gomba nga tebo tebalina mukisa kwogera ku Gomba n'olekayo Saalongo Semati omulyaza amaanyi oba toyogedde ku Gomba oba toyogedde na ku Gomba
toyinza kwogera olwaleero ku gomba obudde buno olwaleero noleka ya Robert Ndahiro owawaaka bathe namulaye ne ku mupiira gw'amasaza be bali ssebo mu gundi eyo mu ffumbiro ly'ekikopo eky'omukaga ekijja era kino ekikopo bwe mulaba nga ttiimu ekiwangudde Ndahiro yabaagize ebitundu 4-5 ku 100 Ndahiro Albert mukulu Manisuru Kabugo nkutumiddeko wa Gomba nentumirako nembatidde resite tuli ku kikopo kya Gomba okyogeddeko mu luyimba lwo ebikopo tukoze tutya ebuddu bakawanika bimeka naye bakola batya bali naawe baveeko balina akakopo kamu bubiri basaasaanyiza ekibuga kyonna nti buddu yeyinaki batukubye buddu bannabuddu twasomoka leera ffe Katikkiro Mayiga w'e buddu oyo ngamba naye bannange ife tetulina bazaalibwa Gomba bannange nga banaatukuba buddu nange ninduteeka mu Gomba ye yange ndi mwana we Gomba era gye banzaala ye mama ye taata omudigido nga gulinya kati munjogere nyangu kugamba watembebwa omuzimu kujjobwa nga gwa Gomba ng'ejali reggae music tebasooka mutegeero manyi reggae music tategererwa mangu naye alinga luyiira lugenda mpola lusensera luyiira olutali luno lwa mu musana mungi naye oluyiira lwokomye mu lweggulogula olugenda lulya mpola ye reggae music kati mukulu Marvin ensonga ya album launch album kitegeeza nti ennyimba ziba ziwerako z'oba olina mpeza ennyimba 8 endicoding obadde okimanyi ennyimba 8 Gomba bagenda kugyegomba akansookere ku luli lwe nasookerako ku luyimba baluyita mulokolo ogumanga olwo lwabalokole naye nga dosiruwulirangako gwe jangu mu kivu ogenda ku lutukwasizaawo mulokole okola ki ogumanga olwokubiri Gomba bagenda kugyegomba obala simanyi ndi mukubala ssebo ekitiibwa ate Gomba ye yange olwo lwakusatu Sabo Standard olwo lwakolebwa Padman number one producer wano mu Uganda gende TZ naye akasente kano Marvin nga tetunagenda mu byanyimba kubala akasente kano kavaawa Padman yamumanyi bulungi oba just tukungula kasooli obadde oli makasooliwo kubanga bana abatulabe eyo mutusenyiwe mutuli mu budde bwa ssanyu twesekeramu munnaye embeera kasooli yasinza okuteekebwamu akasente mu nnyimba zino kasooli bw'omukungula n'olabanga keza Padman mitwalo nga 5 paga anti kati music ta recording bwalina sente music ya recording bo yewaddeyo mu recordinga eyewaddeyo ku recording ya recordinga music so wayo ne studio ez'emitwalo 10 nga zifulumya era nazo zikola oluyimba naye ate kino ekya Padman kinkanze nnyo nange mwennyini munno ebbanga lye mbadde naawe mbadde sibirako ti Padman wali omubuuza ambassador Marvin yanyi Padman ono yafulumizako nti Bobi Wine teyamufulumizaako bufulumiza zamufulumiza afulumiriza babugembe nnyimba bani bakamiliyoni moto leero kino ekivulu kya Marvin nga kirimu akajanja kangi kirimu ne baproducer ab'amaanyi kati studio mbadde mu zaataano awo 45 sooka onyumiza emboozi ya studio eno bw'ogenda mu studio producer akusaba sente nga mmeka njagala munnagomba oli ali mu kuyiga kayanja omumanyi ekiriri kayanja w'ekiriri kati ayiga kuyimba ayagala kujja recording nga gwe bwokola ki kuba kati ositusa okuva eggomba bangi abagenda okukoppa n'okwagala okugoberera ebigere byo naye tebafunanga mboozi yanjawulo nakaama tukayita akaama oba kubako bagambe bannange nze producer wange anjijako 5 so kayanja ayinza otunda ennya naye eri gyatera okugoba ekiriri awo naga kanjitune nkole ki ngene mu studio oluyimba luno nga lwa Gomba ye yange ng'obazeebazeemu akadde na biki lwatwalanga estimate obutabamala amaanyi n'obubagumya lwamalawo ng'emitwalo 7 omwana ali eggomba kasooli abalimye ensawo mmeka omusanga nga wa 3 era kubisaamu awo ku ssente n'ensawo z'oba olimye omusanga nga wa 5 gattagattamu nkugambye music talikodingibwa wa ssente alikodingibwa yayatuusa okulikodinga music oyinza okukolayo akayimba n'okukolayo oluyimba
oyinza okufunayo obusente buno njagala kukolayoko kayimba kati nganze bwe njagala okukola yaka maama w'abaana muwaane olw'ebirungi byankoledde endya gye ndyamu emitwalo 10 gikakola akayimba kubako kalayisi nnyo olwo bana bebi wange olidde omusajja ne bwatuyisayisaamu amaaso bana manyi olwa bebi wange siri osobola okukola oluyimba ng'olukolera bebi woyo mwennyini ne mugamba ne twa mu studio ne ŋŋamba producer nje n'emitwalo gyange 10 nzize kufulumiza maama w'abaana akayimba n'ateekamu eŋŋoma mami Conradi ewange omukyala afumba era nze kwenfiira yafumba obulungi n'agolola n'ennyuma nyongera okubeera okuddamu bakubiriza mmwe n'abali ku vidiyo n'abali mu giraba tuli ne boogere mavini glasses zizo musanze akubye glasses oba ziri mu sente mmeka essaawa ndaba ya ice kwegamba mavini munjogere ennyangu ate kati atulaba talowooza nti ate nkyabesingidde ku kulima kasooli ngule gundi zino kati wano wabuusewo dda ndayiro tayinza kwambala galubindi ate nze ne zinnema wakiri mujjako ezize ye kati nga tukyali awo abasajja bano bewayimbako ne bannagomba bazze baluwulira omuwaddemu ne ate bannanga kino kiyitire ndabako kigambo dio yes ise dio bulandi byebiriko bino UNBS nekoonako ebintu ebiyingira wano netekako sitamu kati yemanyi banaye njogeddwa kujogebwa leero kwenjogeddwa sikulabanga tudde mbasajja basente nze nafiiri nze na simoolo wakati zino zaava Dubai zaava luddawa ekirala kaŋŋamba abantu abali okwo muyige okusemberera abantu ababasingako ekibuzo kyange kibadde kijjira nti eggomba obadde eggomba oyimbye ku bantu abo ne bannagomba bangi abaludde ku luyimba olwo abanene wakasisinkanako nga bameka nga bakwebaza okuyimba okugomba asookera ddala Albert Kavalo Ndayiro yampulira ku mukolo ogumu nga n'oluyimba ekyaliddemo nakuulya ng'oluyimba naŋŋamba webale kuwaana ggomba kati studio production yali ekyamanja emitwalo 3 naŋŋamba enkya nkuteerako ssente era ogenda zukka nedda naŋŋamba naye nja nakwagala okulaba wookoledde ani producer kyoyo era ssebu nkulu ne tugenda wali ewajjakobo omukulu n'abala emitwalo 3 agaali gabulayo agalikodinga naye agaali gabulayo nakwata kya Ndayiro gwe mmanyi oyo yennyini akati oyo n'asiima omulala owokubiri Saalongo Ssemani munnagomba yanneebaza azanfuwa senti nnyingi buli wennyimba oluyimba olwo sinze era simanyi singa buli lunaku mubaayo n'akakolo nga muyise mwami Semata nyangire mumpita nenyimba noyimba mukubanga akufuuwa nya nti fiizi weerayo gye wakakadde ajja kulabikanga mangu omusajja akuwa akasente Semata ate Semata nange mutyaka kitu kimu ekyo agikantimba sebina ono mutabani wa Kamulege ekiri oyo yanneebaza sente naye azampa oyo Lodimani mukulu sebina sebo Lodimani engeri gy'oyisiza mu mavini nange taata bwe nsaba bwe ompisa naye nze akasimu kange oba amapeesa gaabuukamu ewuwo simanyi enamba eyo essimu eya bulijjo eyange esembyayo ezo oba onkubira ayina enkola ye kasita oli amwogerako naawe n'osabira ku ye olumu ayinza okuwa oba obutakuwa kati nsuubira obutampa nedda si kyeŋŋambye agwe ŋŋumya ŋŋamba tajja kuba tajja kukuwa kati ebyo binaaba wakati wammwe naye leka nze mumusabe bulungi saaka nkunyiisizza nga nsinzidde ku ggwe kati sooka ombuulire ku kya security omuntu yonna agenda okujja ku kivulu kyo asuubidde security okuba etya kati kaŋŋumye abantu ekisooka njagala okuzzaamu abantu amaanyi abagenda okujja ng'ozze kulaba kivvulu oveewo mu mirembe bwera ogenda vaawo mirembe ekyo kiri talatibu Wuba weeri ne Uganda Police weeri Wuba yebineera bakanyama mujja balaba kati Wuba weeri ne Uganda Police weeri security eri tight kati ne mmalamu ababbi n'abakozi b'effujjo akajanja mbamalamu amaanyi bwemba mwabadde mwagala kweteekamu transport kujja kwonoona papasirenga kubba
kulwana kunyaga muzireke oba mulyemu ebifi by'enkoko kubanga tewali mukisa kugenda baweebwa kubba obalaalika temugenda kubba temugenda kulwana tewali fujjo ligenda kukolebwa ekya security kyawedde dda yongere okakasa abantu ku kya ssente zino owabalambisa otya treatment yaabwe egenda kuba etya buli omu agenda kutuula ng'enfuna ye alina omwana omuto n'omwana omuto nga kato nnyo omwana ategerekeko oyingira mu kivulu akyajingibwa ssente waliwo obwana nga muzadde we tajja kukaleka waka kaana ka myaka 7-8 ng'okasaba 50,000 ni mulimu abaana myaka 12 nga 15,000 kaakati gweomuntu omukulu nze omuntu addako awo kyetwatiise ordinary ali atya ordinary ya mutwalo gumu abantu bayombye nga bagambye ekivulu engeri gye kirimu amaanyi mwe kiri n'amafuta agakiriko ag'enjawulo baagala mbu tutandikire ku 2,000 nembaga na economy mwe temugiraba enkonomi wali mutwalo gumu kati ordinary ya mutwalo VIP 2,000 VIP balimu 2 olwo nengera jjoje wange 2 agisasudde bangi awo kirasi weeri ey'ebiri mwe bali mu kiriro mu ab'ebiri embaziira ate nno na kino kijjukire manager zaabu waliyo abagenda okugenda mu ordinary nga balina ne ssente ezisasula emmeeza naye nga ye ordinary by the way ne mu mupiira guno nga tugenze enamboola awo muli abasajja nga baagala tebagatuula eri waggulu natwano mu kirasha ewali vuvuzera ng'evuga obulungi nze ona ne bundayiro kankubuulirire wano ssebo nze bwe tugendanga mu mupiira naawe obanga oyagala kunsasulira tiketi ya VIP agirekenga onsasuliranga ordinary zino balance n'omumpeera yija nanywa amata naye nze ntuulawa anti awo kati kubanga nze mu mupiira simanyi kuwagira mupiira ng'otudde awo nga ngisebwenga okubya obusoti bwa honorable Ndahiro bana mwana oli owawa naye sebo musambaganya abeera eno kale bannaffe abali e Bulaaya w'amawanga njagala obuuzaako ku Magibata nsuubira okuba nga emmeeza nga 3 waziridde dda Magibata akyali e Cairo oyo ye maama Cairo yalinga siponsa wa musajja wa Kabaka tebitendwa Roja baleeto tumiddeko tebitendwa Rogers mu ngeri y'enjawulo muzadde tazaawo yamuteekamu amasuti yamutwalako ku treatment era Rogers ali bamukolako bamunyeganyega massage agenda okudda Agida Live mbeebaza okubeeramu n'akasente omukulu oyo alina emmotoka ndaba kati yakakyusa emmotoka olw'emulundi gwakumeka ekibayita namulabyemu mmotoka ndala kati by the way Agida Live eringa boogere mu maviri engeri gyerimu amafuta g'eggomba banagomba bano lwakuba tebagala nnyo kwemulisa ne bantu balungi ekirala simanyi oba mwasalawo kukola kampuni yammwe nga yabambuto nnene kuba kaakati oba numbye olumbi olina gwowa amaanyi nassa ajja kunjasa nassa ebyo ebya bbulu byoleeta ebyo ebya bbulu ojja kundaba nassa toyitawo sebo w'ekitiibwa boogere Marvin taata nga nze bwe nkuyita naye abasinga bamuyita mumanyidde ye brandinga nga ambasada Marvin alina show eno show egenda mmenya emiti nange nkikakasa mutima nkiwulira rehearsals zikoze otya rehearsals zikolebwa muli omutima gwaggumidde nze music sitandise kati music nze mbeera mu audience y'abantu olunaku olwo lwennyini tuli mu audience bulijjo gibeeramu leero tugenda yita mu 20,000 kyemmanyi omuntu agenda okujja agenda kulaba Marvin eno gwabadde atera olaba ku kisaawe ekiriri oba Marvin oyinawo package eyo saagala ogisuna ennyo naye package eyo mweri ey'okukyankalanya stage waliwo kokisaku mulema oba akyaliyo yatukokingako awo mu Cobs awo ku kisaawe ky'empenja abamujjukira abasambira mu Cob mumanyi azaalwa wali nga katale empenja saku mujjukidde okugulu okumu mutegedde naye yatugamba nga kyokola ku practice wano nga nkutendeka tolowooza nti kigenda kukyuka nnyo
nekyonookola ku maaki. So kwegamba abadde akunyumirwa n'abadde yali omuntu abadde annyumirwa emabega nga yali agenda kunnyumirwa nnyo kubanga bino ate ebintu kati oluli obadde ompulira ku CD ojjanga olabe performance erirayo bandi bwebali wali mbalaba so kati wali kyali yali step ku kakati Kasooli oyo atuyambye okututuusa wali oba onale bwe batuula kati wa papa nkubuulinze nalenga mpulira ku wa papazi ku Papa Sport oba ku Papazi Sport bavugirawo mu motoka za mpaka nagenda otuukawo nga baliirawo mmere n'omusajja ono banna ontaddemu ate ekyalo nange nenfuukira ddala ow'ekya ng'owulyamu nti oba bavugira mu motoka naye olunaku olwaleero otuulawo abasajja ababedde bonna mbalabye wansi awo naye ngedde abasajja ng'ekiri wano so bannaye tuli wano ku Papazi Sport emakingi bwe tusinzidde okukola ekintu kino boogere Marvin alina sho kyennyongera nkutira nze kya sho boogere Marvin mu byajja envudde muli bimanya lulala simanya azaala era ijja simanya biki ebyo mujja bitegeera kati mulimba luli olwasooka abafamiliya bajja kuwandiika obubaka bonna babumaleyo somera naye kati wano tuli ku kintu kya kivulo sho yokka gye tutunuulidde oba baamu ngambye eriko ennyimba 8 nongamba security eri tight sentozi bagambye nga tuze wali mu luyimba lyo lwasooka wayogerako ku musumba oyo omusumba Gatuludi Mbabazi olina akeesosoke wamuteekamu maama ow'empenja oyo bw'obanga oyagala okumanya abakyala abazadde mu nsi abazaala ne bebasanze obukulu kuba yakuzaala bukulu mmanyi namba emu musumba Gatuludi Mbabazi ow'empenja Prayer Palace obulamu bwange bwe yabusanga siwuleka kyekyo bwakyo naawe okutuuka okunyumya nange nasinziira ku adde mukyalo oyo ng'amaze okukumulisa eri ensi neeza awaadi ze wafuna ekawempe so mukyalo oyo mwagala nnyo mukyala w'amaanyi omulaba atuula n'asirika bw'ati era ye mukakkamu n'olowooza nti oba tabiraba naye aba alaba gezi nnyo ekyenkanidde awo yasoma mukugu ate bw'atuula bw'ati n'asiriikirira tosooka kumanya oba yasoma oba teesoma ku bukakkamu bwo bw'ekitalo bwe so mutumiddeko musumba Gatuludi Mbabazi owampenja n'abaweereza bampenja Prayer Palace bonna n'ekkanisa okutwaliza ewamu kati y'ekkanisa wagitegeezako ku kino ekigenda obeerawo ekkanisa tebagitegeeza olwedde ekkanisa ebeera kitundu kugu toyinza kutegeeza kugulu nti omutwe ntandise okufuka amazzi mu mutwe naaba kati okugulu weetegeke banna nalumbiddwa omusajja saategere nti gwe nnumbye kati sawa muzeyi Marvin kale okutwala awamu kale kewambuuzizza nti music simanye ndeesa ab'ensi amazeeyo akak'ensi mutera otwawulamu ne mugamba nti ffe tetujja kujja mu byensi era kino kyekindeeseza okukubuuza ekkanisa wagitegeezezzaako nti nze munnammwe boogere Marvin ambasada Marvin ndi ekirinawo sho ngenda kusisinkana ensimba w'emusic waffe wajjuka kulimu oluyimba olusookera ddala lwe wayogedde olwa Katonda akola ki omulokole ogumanga substandard lukwata ku ddiini nawe beetaaga okujja banyumirwa wamu naani naawe ate nga ab'ensi jjukira ekibeera mu bintu by'ensi nga mwe mubiyita abalokole bannaye mbatumiddeko mu ngeri enjawulo mulowooza mutusuubira okuba nti naffe tujja kukuuma emirembe nga mwe mugikuuma emirembe ki anti ffe tujja otalwana n'otayomba na muntu anti kati nze nina ebyokunywa byennywa ebyenjawulo mu byotano mbirekeyo Marvin yategese sho Pawulo yasomesa atya abamu anti tebamanyi byawandiikibwa Pawulo yasomesa n'akugamba ng'asinzira mu lunyiriri nga yali asomesa nja kukotingira vaasi ne chapter oluvannyuma bw'onoosisinkana mu interview eneddako naye waliwo abavunaana abalya ensolo zino ezaffe ennyama abalya ente abo abalya embizi nkubaza enjirya abeetabaataba mu bintu ebityo Pawulo n'abasomesa n'abagamba nti alya
si wanjawulo nnyo n'oyo atalya bonna bantu ate era bw'obanga olya tosoomoozanga atalya nti omuyise ku mumwa kuleeta mbizzi girumira mu maaso g'atagirya mwesonyiwa abeera eri naawe oliira eno biziyo ate naawe atalya tovunaana alya ti lwaki olya kati Pawulo omutume yasomesa bw'atyo kaakati gweoba onywa ebyokunywa binywenze olidde mbiggaana era sireeta nange kucupa kusomooza yatabinywa kati tondeetako cupa ya mwenge gwo gwe lwaki Mavini walokoka tonywa mwenge nze nalokoka sigunywa so nkuuma eno genda kukukaka Mountain Dew ampoomera aba Mountain Dew mbakubidde n'akalango soda sigenda mukukaka nti Philip onyootya Gilbey's Bond 7 nga nze ndi ku Mountain Dew bino bisuule nywa mangu Mountain Dew kati olumba nenyiridde naye kati ate akuba twaganya okugendayo naye ennaku zino naawe okiraba wabalusewo enjawukana mu ababulizi b'eddiini b'enjiri ababeera ku makubo ennaku zino mubirisanya n'abasiraamu nga mutoola ebiri mu gundi yaabwe bagite Kulaani nga nabo batoola ebiri eno mu Bayibuli ekito kyoli mukiraba oba okiwulirako anti okwo kwe kukola Bayibuli byetakulagirangako era n'okumala obudde abaana bo mu kifo kye wandibakoledde ebintu ebibagasa simala budde nga mpakana n'omutabbuliiki oli ku kisho naye agobe kiki mbulire Yesu gwe mmanyi kati ekiŋŋambisa nti simanyi mu Qur'ani waliyo aya emanyi biki kaakati ebyo oba omala budde ojja nakwevuma Yesu oyavuwaliraawo ng'oli mu byabasiraamu ate oli mulokola ate Qur'ani olwaki olumba biri kwata Bayibuli gy'oba osomesa kale nno so kati maliriza kukya wali kyombuuzizza abantu muntegeere bulungi Yesu yagenda n'akyalira Zaakayo sitoleeyo gimanyi Zaakayo Zaakayo muwooza kati ng'oli ku luyimba lwago byemmanyi kati biri ebyasookawo saabimanya Zaakayo we bamukyalira yali mubbi yali munyazi nga tasasula mulyaza amaanya Zaakayo kakati ekyalo kyamwetamwa munnaggwanga mubi nnyo mukafiiri nnyo kakati Yesu amukyalira kati Zaakayo bwe yawulira nti Yesu agenda kuyita n'alinnya omuti amwetegereze yali mumpi mu kikula kye akati Yesu n'amanya nti Zaakayo ali waggulu Yesu n'amugamba ssebo Zaakayokka tuli ku bya Bayibuli bamukundabira mu matabi kati ntwale ewuwo ewaka ono omunyazi atwala Yesu omwana wa Katonda omutuukirivu omutuukirivu n'ayingira Zaakayo mukazi we n'abagabo ne balya kakati abaalaba bano abeeyita abatuukirivu okusinga Katonda okusinga abatuukirivu okusinga Yesu ate mwana wa Katonda ne baba babuuza Yesu lwaki alya n'ababi atuula ate ewa Zaakayo n'alya ne Zaakayo mulyaza amaanya Zaakayo omunyazi Zaakayo tayikooni wa kuno Yesu n'ababuuza bannange mwani yabagamba nti nze najjirira abatuukirivu ekyani yakibagamba ye mulowooza nti omulwadde yeetaaga omusawo omusawo yeetaaga omusawo teyeetaaga mulwadde abula omulwadde yeetaaga omusawo naye gwe tolabangayo basawo n'asituka najja ajjanjabira omulwadde ewaka kisoboka ffe twamulinako kuba nange ajjanjaba Namondo Kakoma ava Kampala n'amujanjabira e Kakoma kati kino era Dr. Simon ekyokwetabika n'abatali balokole bw'obanga oyagala okivunaana Mavini osookanga kivunaana Yesu ye yabitandikiriza ate nga tekijja kusoboka kuba oli mwana wa Katonda ate tuyinza ovunaana omwana wa Katonda nze simanyiiyo ggwanga ly'abalokole ani pulezidenti waali taliyo bw'oba oŋŋaana okwetabika mu b'ensi simanya ab'ensi nga bwe mukitapo nze mmanyi ffenna tuli ku nsi ab'ensi kyekiki kitegeeza ki mwe mwabitandika kuba nina omukolo gwa obbi wange gumu gwe nagenda gwe sijja kwogera linnya nayisibwa bubi nnyo twagenda ne bagana n'oluyimba olwawalayo oli Miss olw'omuyimbi omu Munnayuganda bonna beebuzaabuza ne bagamba nti ebyo byansi era MC yali Sserwadda kaakati wuliriza abalokole bakola ebyensi byekola naye ate tebaagala ffenna tukola ebyensi
kubanga si tupulitendinga okuba ab'enjawulo tubikola kubanga mukazi bwe toli mulokole mukazi wo si mulokole ngenda kubuuza ekibuuzo taata nkirinze omwana wamwe Koduladi mwamuzaala mutya nange nkubulire efe abalokole Elijah bwe twamuzaala kuno si kuswala kubanga omwana asindikwa busindikwa era kyali kiro kimu nze ne maama w'abaana amwaita emyezi mwenda omwana n'asindika ne mulina bye mwakola nga temunnasindika mwana nanti yakugamba kyali bye twakola nga tetunakola ki tweyogereza ng'abantu nze ne maama w'abaana nansiima nange ne musiima ne tugenda eka ebbanga eryagenda lyetoloola mwe twava ekiro ekimu ekitaalabikirwamu Katonda oba sitaani tetumanya ani yaliwo ku bombi yali alaba naye ffe twakola emikolo gyaffe newayita emyezi 9 kazi n'agamba ngenda kuzaala era omwana n'afuluma n'owokubiri n'ajja Layitoni bye mwakola exactly naffe abalokole nga mpasa maama Elijah bye mwakola naffe bye twakola mbadde manyi nti gwe omwoyo mutuukirivu atuukira ku maama Elijah omwoyo mutuukirivu Katonda ekyo yakikola yekka teri aliddamu kukikola Katonda yeyagamba biikira Mariya omutuukirivu beera olubuto n'atuma malayika gabuze agenda alabe Mariya omuntu eyali abadde olubuto nga teyeegase na musajja for the first day yebiikira Mariya ekyo aliddamu kifuna talibayo ebintu bingi nnyo ebitalina tujja ku ddiini n'abantu eddiini etalina kwawukana nnyo n'abantu okukkiriza kulala ne kazi bwe nkwetaaga ng'omuntu ng'oggyeko byenzikiriza kituufu byebyo nno bannaffe badde babuuza nnyo ekibuzo ekyo nti ate Mavini ate mulokole ate lereere ndowooza abatangazizza mututuuse ne kuzaakayonze gwempulira omuwoza w'akatale mutegedde naleero nti yali mumpi tegedde naleero nti yali munyazi nze nali manyi ono omwana eyayimba oluyimba ti yaddira bigambo bye n'abipakira mu linnya ly'omuntu so yaliyo sebuno yabikkulira neyanzizza nnyo musajja yabisoma bayibuli oyo bayibuli nze nno nkoma kusoma wano we batuterako emikono mu kitabo ekyokuva ng'agamba nti omanyi nti ebintu ebyange byonna ate abatali balokole bazze bayimirira nnyo nange nga mpasa emmotoka ya Semata Saalongo ye yanvuga ku lunaku lw'embaga ng'ez'abalokole gye ziri zaaliyo tomenya mannya tetugenda yeeyo bannange mwenna yenze Kazibwe Philip Daddy Conrad Kabejja Junior omwana wammwe omulenzi wammwe omu bw'ati nze tudde wano mu maaso ga kamera leero ne boogere Mavini omugole gwe tulina omu bw'ati abadde budde buno apapirira agenda mu lihaaso agenda kukola eddoboozi ddyo liryoke bwadde mmene okuddamu abakangemu naye Mavini gye mubeerera muyiyiza ennyimba ne gye mukolera amaloboozi kuba eddoboozi lyo ndi wano ndiwulira nempulira ddenemu ng'eryange naye wali bw'oboina bwoga nti kolansi wuyajja akantu ako olaba kolansi wuyajja okawulira akakantu mulya kyakulya kyeba munywaki okwogera kuno n'okuyimba ebintu byawule eddoboozi eryogera si lyeriyimba nze mbadde nsubira omuntu ayimba abantu bakimbuuza nnyo nti naye wano bwoba oyogera eddoboozi ddene ate wano mu kuyimba kaddemu ako olaba kolansi wuyajja gambye olaba kolansi wuyajja wuyatuse omusumba ne mabiru musumba Monica mubiru owuli akantu ako kati ate wano mu kwogera bwedda nsubira okuwulira akantu enjogera obadde oyagala nkugambe tutegesero ki onkutta awaluma kuba ensere mulya mu byakulya kimenvu biki amenvu bw'onoolya obuli amenvu nga tofuddeeyo ku kuyiga kuyimba ojja kulya n'ettaani z'amenvu kati nga gwe Mavini olina wootuusa bakunoonyerezaako okuyimba bakunoonyerezaako otwala akadde kyeŋŋamba bapukamingi abalala onoonyereze ku music Mavini mukaaliya yeeno olina omuyimbi ena yali akutte ku mukono ne bwaba nga siwe ggomba olina omuyimbi ena gwe wali osisinkanyako nga nakwata n'omugamba ekintu kyo nakwata ku mukono nina lwe nasisinkana nina omukolo ogumu lwe nayimba nayimba mwami Ronald Mayinja oyo kwali ku mukolo ogwo ng'atudde awo naye bwe yamala nansuubiza okuntwala mu Eagles Production by then
ekyaliwo bagenda kujeegomba oluyimba lyo lwasooka naye Eagles production yatuuka kusasika nga takulabanga naye ndowooza yafuna ebimutwala emisindi siina muyimbi yali ankutteko ye ansa talina muyimbi kati nga gwe ayinako kali otufuta we tulina wetukutuusizza abayimbi bano abayimba eggomba baali baze ne bakwebuuzaako baneebuuzaako bangi mbawandiikidde music era olinayo omuntu ng'ali successful oluyimba lwe oluwuddeko ng'aluyimbye oluyimba lwo omwana bamuyita Douglas omwana oyo mutabani wa Maamenje wali afumba emmere oluyimba olwo namuwandiikira nti luno olwaffe olw'embirigo teri kuzikiza muliro balumba tulumba nalo muliro teri kuzikiza muliro lwe luyimba buli munayo kikwatako muliro ayaya oluyimba lwali lw'amaanyi naye bamutiisa namugamba bagenda kutta gwe drone zigenda kunona omwana n'agamba wanyoebwa ntayi era kati akwevume lw'amaanyi naye kati oluwulirangako anyway mutya nnyo drone drone byebizibu ebisangwa mu eno ensi era drone nawe ogiwulira kubanga so kati mpandiise ate era ekirala banneebuuzaako nembawo amagezi abamu ne bagalekaawo aba ne bagatwala kati ku kivulu kyo nga ggwe alina wootuuse era olina ne bookutte ku mukono kuba okinnyonnyodde ne booyambyeko olina bawaddeyo opportunity bajje bayimbiremu ku bantu balabibweko ensi bangi nnyo bakayanja Robert weebali kayanja Robert agenda performinga waliwo omulenzi bamuyita wayise waawo nswanjeri alina alina abawagizi bangi alina oluyimba lwe yagamba omuziki tukuba batenda wayise everywhere you go batenda wayise abaana bayimba bannange kati bona gye bali kwolwo nagyebali kati waliyo Rokovoko wali omuwuliddeko sifunanga mukisa sabula Rokovoko Uganda asomesa bona bali gomba nze rapawo mutanda bali gomba abo yimba akayimba sindayira ndayira ndayiro onalebo ndayiro mpaka ngalayiro ogenda mulabo yagenda bakuba ntegedde butegeezi oyo mubanda Rokovoko temuyinza butamuwaana baana mumuwaana ndayiro kati ekirala abapcoming tutegedde gye bali olina abalala bana abakwerekeddeko bangi Messenger baana olwo ndi mu kibuga wano tuli Kampala Messenger omuyimba bata expert ne Messenger balokole bayimbi beyimbira byabwe ate nyongere emmenye kale kabasubira abayimbi bangi kirabika kubanga supu tayagala musumulula ebisingako bajje mu kivulu naye ng'ekyenjawulo kyemmanyi ku kivulu sound eri etya Siterioni events waliwo omwana ansindikidde WhatsApp leero agambye nze mbadde mmanyi ekivulu kitandise okusinziira ku drive gye nkoze eki gyawulidde eggomba so nga ate munnange biri byuma biri mu kunoonya bantu so mukyalo eggomba drive yatandise dda naye ani ataddemu akasente ako akakoza drive okuva leero ani ataddemu akasente si muntu omu management eyimiridde ate olabawo Kavalo awo omulaba wa anti Kavalo nze Kavalo mmanyi nga Kavalo properties kati ate gwe Kavalo gw'osongamu ndaba muntu omu Kavalo properties ali muntu obo babangi anti nze ndi property omala kuntegeera nti ndi property bannange abali ku Agida Life nyongera okubebaza okutulaba n'okutussaamu data n'obutajjanga okwo tubasiima nnyo leero gwe tuli naye wano nakadde tunaatera okutemerera tumusiibule ndaba ku ssaawa ye wano obudde bugenderera ye mukulu ambasada Marvin Bogere alina show nga 12 ogw'omunaana 2022 eri kiriri ku kisaawe ayisa abantu mwenna mujje ordinary mutwalo VIP mitwalo 2 abaagala kutula ku table yebaka ebyokulya abagambye emitwalo 15 gyokka mpulidde ku kyapiki z'empaka ziri mu kisaawe era zipiki z'empaka ziri mu kisaawe waliyo naye ng'omuntu asasudde omutwalo gumu alaba epikipiki z'empaka alaba abayimbi akuba endongo alaba amatala g'ebbeeyi liyoni simanya Siterioni events enkya Siterioni etwala byuma ggomba si lwe lwokusatu wayalinga ekolebwa olwokuna bakubemu akasiki kati ku lwokutaano embaga ekwajje
ekivulu kyanjawulo. Namwandu wange oba akyalimu aganyeenya nga nali mututte namwandu naye nagira naye si neebaza abaana b'eggomba nga saawuddeemu abampagidde mu kivulu kino bayitirivu abaana bakoze challenge. Filipo Kaziwe Daddy Conrad ekintu okimansi Agida live eddoboozi ly'eggomba agikanti basebina oyo sinza mulekayo Weesige omwana wawali mu tawuni waffe bamuyita Weesige eriddala library Weesige Jime mulabe edduka manager Gerard Mr. Second Frederick musomesa oyo alina amaanyi musomesa sekandi mpazi ogambe Frederick Sekandi alina amaanyi ag'enjawulo kuba ninako wendi mu KMT naina empika gyapikamu ekintu nolabye tiketi aziguzizza abantu awo mitwalo 15 Saalongo Bosa yagula tiketi n'agulira ekyalo ate n'abakozi be n'abagulira n'abalongo banaatera okuzaala kale nno sinzira awo beko baka bwosibirira abanajja then osembeyo baka okusibirira amuyimbi yenna upcoming kyensinga okufaako kubanga gwakajja akakokoze eki nkasambi nze mukulaba okwange tokyalina woolaga nga feeso temanyiddwa tokyalina ggomba wokyama nommibwa mazzi nga mbaddeko byenjagala okukola ebisinga nkwese feesi ekitegeeza ebyo mbireke era bino byolowooza nti feesi kati feesi yo tekyalabikirwa mizogoma bakita emivuyo emizogobano emingi gwe bonna abalala bafa eryo ne liddawa nti Mavini n'abantu be yabadde nabo otegedde ekintu ekyo kati erinnya likoze eki kati omwana oyo yenna ali eyo gwe mpulidde simanya ndayiro ndalero oyo atannaba kufuna mukisa gututumuka kutuuka wano ntanda ki gy'omuwa okukuuma entanda gyempa omwana oyo asigale ng'asuubira essubi teri mu ggwanga lirina okubaawo namba wano ate noonya abantu abamanyi music ayinza okuba nga si misaaki semakulu manyi bwe baganoonya abantu nodduke wali misaakigenda wa misaaki alina obudde bwo bakugambye ye talina bizinensi ndala aladdukanye kuba ekyennyanja wano kyendidde ndabye ng'akireeta ati ne nga bannaye nzaani misaaki afumba ekyennyanja kakati tosooka kunoonya misaaki sookera ku levo z'olina okuddyeko nti kandabe Mavini ono ate lwakuba abaana bawano tetukkiriza nti Kazibu Philip ansingako kyekyo era ekizibu ekyo naffe ne gye tuli mu byaffe gye tutagaliza bikamera nosanga omuntu nga yakona nga wabaddewo agenda omuyamba naye n'afiira mu kukona n'adda mu kunywa omwenge naye nooneka noonya omuntu akusingako musically mwebuuzeeko akuyambe essuubi okunoonya akusingako naye sooka okulembeze Katonda mu byonna kyenkusaba Katonda abeera mu nsonga zonna eryekkubo nze munnange nsoberi waliwo gwe nawulira agamba oyo kaleese abatali balokole mu kivvulu kyeti mbalayirira bwafunangayo yadde abantu 10 kyokka tiketi ez'akagulu obugulwa situnayingira kivvulu naye tiketi eziri sold out nemmeeza neŋŋamba oba Katonda kigwe yali ayogerako oba Katonda kulemererwa omanyi waliyo Katonda kulemererwa ne Katonda waffe naye Katonda kulemererwa simwogerako era tomwa platform kubanga abo aboogera ebinafuya bangi nnyo era nange tubeera namunaga nti omwana oyo senga kino kiba naye naawe nkusaasira gwe wenna agamba nti Mavini esho ye musale kuba n'enkuba twayogeddeko nayo ne tugamba sina budde bw'olwo olunaku olwo tewali purogulaamu yaayo abasuubira okulaba ebizibu byonna ebisinga kola olunaku tebiriiyo so nyongera nange obbakunga mwenna mujje bangi mujje mu sho mujje munyumirwe kubanga obbasunirako nze sigenda balimba beetisse saawundi gyendabye ku Fuso abaana ba maama
kuba kati mmenyera ebyalo ebidiridde kiriri awo ebigenda okugwako emirembe ndaba emize gitunudde eggolola ate eggololo mulaba yitamu ggolola akomawa jumbi buwangala luddawa tunuzaako muzindali wa namwandu ekakomo kisubi nze nsaasidde jjajjange azaala Nansuubuga Mariam muzeyi kamya Mariam muzeyi mufune we mumwongerako yadde golaba ali golola wala nnyo naye no sound mufune we mumwongerako kwegamba oba mumutwala e Kampala anadda nga saawundi emaze okukola ki okuggwa saagala muzeeyi ayisibwe bubi lwa saawundi eno saawundi tebangako mu ggomba tebabalimba ku kyendabye eno saawundi nange ebyaddala amataala gomawa kale bannange tubebaza nnyo okubeera kwagedda live sibula abatulaba abantu mukole emikwano nze kati Filipo Sejjombwe Daddy Kabejja Junior oteeka ne Emadi ku kamera oteeka muganda wa Brian si lwakuba nti Marvin nina sente eyansuubira sirina 10 kinaakuwadde so noofuze mafuta osaddaasa obudde naye emikwano gino Saalongo Mata alina akagambo ke yaŋŋamba era asiba akuutira kola emikwano ate emikwano egyo giwangaala oginyweze tottanga mukwano bwe bubaka bamma n'omukwano gwe nali nzise bannanga amuvere sole abeetondera nno mbagamba bannange munsonyiwe bwema nali mbadde mukwano gw'omukwano ne gutufaako mu ngeri eri awo mu ngeri ya byabufuzi mu ngeri kati tulina n'okuba twawakanira Man U n'Arsenal oli n'akuwalanira okwo bannaye mwena Mavini be yasobya mujje musome mulabeko mama Elijah obudde bwonna sebo omusajja tuba naye talina muze mulala gwonna gwakola ali naawe omuze gwe nnina guli gumu oyagala kumanya muze n'abannamawulire mbebaziza nnyo okubeerako mbeyaza nnyo okubeerako tuli Agida Live eddoboozi lya Gomba njaga tuminako ku muganda wange Semata Munagomba Mariam Dr. Mariam Dr. Nina Honorable Kavalu Emadi ku kamera yo gwe ntambudde naye ne Kibuka Brian be bali ku kamera manager George yabadde nga driver olunaku mwebale kubaayo mwebale kwekumira ku Agida Live eddoboozi ly'Eggomba nga bulijjo yenze Kazibwe Philip Daddy Kabejja Junior gw'owulira mubeere bulungi mweraba ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobufuzi ebisanyusa ebyemizannyo agakagwawo ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa ku Agida Live eddoboozi ly'Eggomba.